Abaagalwa nate era mbaanirizaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga ate era atuwadde ekisa tubeere nga tujja twogereko wamu naye, ate naye ayogere gye tuli nga tusabira abaana baffe. Tuli ku day 8 ku byokuyiga byaffe eby'ennaku 31 nga tusabira abaana baffe mu ngeri ey'enjawulo. Katusabe. Mukama omulungi, erinnya lyo ekkulu ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Katonda waffe oli wa kisa, oli wa kwagala. Tusaba mu ngeri ey'enjawulo Mukama owa abaana baffe okubeera abasaasizi, ensi ng'ejjudde obukambwe, ensi ng'ejjudde okwelowoozaako, ensi ng'ejjudde obubi obutagambika. Mukama leka abaana baffe bayimirire nga basaasira, bayimirire nga basaasizi eri abantu bo. Abantu basobole okuwulira emirembe, basobole okuwulira essanyu nga bayita mu baana baffe olw'empisa gy'onooba obasizeemu. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ku day 7 twayize okubeera nga tusabira abaana baffe, okubeera nga Mukama Katonda abateekako obukuumi bwe. Mukama ng'atuzzeemu, ng'akuumye abaana baffe. Ate katubasabire ku day 8 kuno abaana baffe babeere ab'ekisa. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu kitabo kya Luka essuula 6 olwa 36. Luke chapter 6 verse 36. Bayibuli egamba bw'eti: Be merciful, even as your Father is merciful. Be merciful, even as your Father is merciful. Nti beera omuntu asaasira nga kitaawo ow'omu ggulu naye bw'ali omusaasizi. Abaagalwa, olwaleero ensi ejjudde obukambwe, ensi ejjudde ebibi ebingi, ejjudde okwelowoozaako. Abantu tebasaasira bannaabwe. Omuntu asobola okukukubira essimu naye nga mufere ng'ayagala akubbe, tamanyi mbeera ki gy'olimu. Abatukubira abo abamu ddala baana bato ddala, bavubuka, naye ng'ate n'abalala bantu baki? Bantu bakulu. Abo nno bonna abakola ebifaanaganako bwe bityo, ebikolwa ebyo ebitaliimu kisa kyonna, ebitaliimu kusaasira kwonna, nabo baana b'abantu, ate baana ba Katonda era baazaalibwa. Oli bw'akukubira essimu n'okizuula nga mufere, manya nti oyo yeetaaga kusaasirwa, ate yeetaaga kusabira Mukama amuyambe ayige okubeera omusaasizi. Kubanga omuntu gw'ayagala okufera oba gw'ayagala okubba tayinza kumanya mbeera ki gy'alimu, tayinza kumanya buvunaanyizibwa ki bw'alina. Naye olw'okubanga talina kusaasira mu ye, kale ye ne yeerowoozaako yekka nga y'ayagala okufuna, ate ayagala afune mu ngeri etali nnungi oba afunire ku kakeeka. Kale nno ng'abazadde bwe tukimanya nti omulabe olwaleero ateze abaana baffe ebikemo bingi, ng'ayagala okubalaga nti omuntu asobola okufuna naye nga talafuubanye, omuntu asobola okufuna obugagga obw'amangu naye nga tabukoleredde. Kaakati abaana baffe ne balyoka bakaluba emitima, omulabe Sitaani n'abakakanyaza emitima nga tebalina kusaasira kwonna, ne balyoka babeera abakumpanya, ne balyoka babeera ababbi, ne balyoka baagala okweyingiza mu bizeezeze ebibi olw'okubanga tebaagala kukola, tebalina mitima gisaasira mu bo. Bwe tusoma mu kitabo kya Matayo essuula ey'omwenda, Yesu Kristo ng'ekyokulabirako kyaffe naye yatunuulira abantu n'abasaasira. Matayo essuula 9 olunyiriri lwa 36, Yesu Kristo agamba bw'ati: Naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira, kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. Kanduddemu, naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira, kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. Abaagalwa, olwaleero
Yesu Kristo asigala ng'akyatunuulira abantu bangi nga bakooye ki? Abantu bakooye obubbi, abantu bakooye obukumpanya, abantu bakooye abantu n'ebikolwa eby'obukambwe ebiri mu kubatuusibwako. Abaana abato basanyizibwa, abakazi bakwatibwa, abasajja bayita mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo, n'abakyala kye kimu, era ng'abakola ebikolwa ebyo tebalina kusaasira wadde mu bo, tebalina kisa. Bwe bali awo, enjogera y'olwaleero egamba emitima gyakaluba. Lwaki tetuvaayo ng'abazadde okusabira abaana baffe baleme okubeera ekitundu ku abo abalabika nga beefudde abakambwe, abalabika nga beefudde abasibira mu bbwa, abatawuliriza, abatasaasira mu ngeri yonna, abeekobya okukola obubi nga bakozesebwa omulabe Setaani. Tusabire abaana baffe. Njagala okutegeeza muzadde, oyinza okuba nga waleera omwana n'omuleera mu mpisa ennungi, n'omuleera ng'omulaga nti tulina kubeera abantu ab'ekisa, tulina okubeera ababuulizi b'enjiri, naye olwaleero nga bw'owulira reports ezimwogerwako omwana wo nga zinakuwaza, zikaabya amaziga, nga omwana wo y'omu ku abo abalaga empisa ezitali nnungi, abatasaasira balala, abakumpanya, muzadde okyayinza okusabira omwana oyo. Waliwo ebigambo bye nalabye Maama White bye yatuwadde mu kitabo kya Thoughts from Mount of Blessing, nga naye ayogera ku mbeera eno ey'okubeera ng'abantu bakooye nga tebalabye kusaasira. Agamba atya: Today the same needs exist. The world is in need of workers who will labor as Christ did for the suffering and the sinful. There is indeed a multitude to be reached. Nti nga Yesu Kristo bwe yatunga eri Matayo 9 abantu n'abasaasira, kino olwaleero waliwo abantu bangi, ebibiina ebinene eby'abantu abeetaaga okusaasibwa. Era ng'agamba the world is full of sickness, suffering, distress and sin. It is full of those who need to be ministered unto, the weak, the helpless, the ignorant, the degraded. Abaagalwa, n'abaana baffe bayinza okubeera nga be bamu ku abo abasaasaanidde mu nsi, nga bakooyedde mu kibi, nga banafu, abamu balwadde, beeyonoonesezza, naye nga beetaaga okusaasirwa. Abazadde, leka tusaasire abaana baffe. Bayinza okuba nga beeyonoonesezza, naye ggwe okuvaayo n'olaba nga kaakati bali mu bwetaavu, beetaaga okusaasirwa, ng'otandikira ddala mu kubasabira, ojja kuba okoze ekintu ekirungi. Many of the youth of this generation in the midst of churches, religious institutions and professedly Christian homes are choosing the path to destruction. Through intemperate habits, they bring upon themselves disease, and through greed to obtain money for sinful indulgences, they fall into dishonest practices. Ntuwaayo tulina n'abaana baffe abavubuka, naye olw'okubanga balabise nga balina omululu ogw'ebyensimbi, baagala okufuna ebyamangu, twesanze ng'olwaleero emize egy'obuli bw'ebisiyaga ffenna tukimanyi bulungi. Reports zitulaga nti awo abavujjirira emize gino egy'ebyobusiyaga gigende mu maaso balina ensimbi nnyingi era baziteze abaana baffe. Kati omwana bw'abanga muli amizeemu ekibi eky'okubeera ng'ayagala okufunira ku kakeeka, yeesanga ng'atwaliddwa emize egyo. Naye emize egyo tumanyi bulungi nnyo nti mulimu ekisooka bibi, ekisooka kibi, lesbianism and homosexuality, those are sins, they are sex deviations. Era abakola ebyo Mukama Katonda abagamba nti bakola bubi, era ne mu bwakabaka obw'omu ggulu tebagenda kukola ki? Tebagenda kuyingira. Naye olw'okubanga abaana baffe basendeddwa ne beesanga nga bayingidde mu mize egifaanaganako bwe gityo, kubanga baagala okufuna essente ez'amangu ze batakoleredde, abaana abo nabo bali eyo bawandarinze, nabo beetaaga okusaasirwa. Kati ffe ng'abazadde babo tukole ki? Katusabe Mukama Katonda abasaasire. Bwe bajja gye tuli, leka tubaanirize, katubasabire, katubawe amagezi, katubatwale mu bifo ebiteeketeeke ebiyinza okubayamba okuva mu mbeera ezo, naye nga tusookera ddala okubasabira. Katonda waffe abayambe abanunuleyo, kubanga ebyo byonna
tebiriimu kalungi. Katumalirize wano eno. Through intemperate habits they bring upon themselves disease. Abaana baffe balwadde ebirwadde ebyenjawulo olw'emize emibi gye beeyingizaamu. Health and character are ruined. Nti empisa zaabwe ne zoononebwa. Aliens from God and outcasts from society. Nti bavudde mu maaso ga Katonda naye ate ne mu maka gaabwe nawe era beesanze nga bakoze eki? Bavuddeyo. These poor souls feel that they are without hope either for this life or for the life to come. Omuntu aseeseetuse n'ava ku kigambo kya Katonda n'agenda mu kibi avaamu oba agwebwamu essuubi. Kati omuntu oyo agwereddwamu essuubi kitegeeza yeetaaga okusaasirwa, era okusaasirwa okwo alina kusooka kufuna okuva eri ggwe nange ffe abazadde. Katumalirize. The hearts of parents are broken. Men speak of these erring ones as hopeless, but God looks upon them with pitying tenderness. He understands all the circumstances that have led them to fall under temptation. Nti Mukama Katonda bw'atunuulira abaana abavudde ku nteekateeka ye ne beeyingiza mu kibi, abaana bano Mukama abasaasira. Nti abazadde bamenyese emitima olw'empisa ezitali nnungi, olw'ekibi kye batunuulira nga balema eddala ng'abaana baabwe bagenda mu kuzikirira, abazadde ne bamenyeka emitima. Naye Katonda atunuulira abantu, atunuulira abaana abato, atunuulira abavubuka, atunuulira abasajja abakulu abeeyingiza mu mize egitabatwala mu ggulu, egigenda okubazikiriza n'abasaasira. Mukama atuyambe. Abazadde, olina omwana omuto alina omuze gwe yeeyingizaamu, olina abaana abavubuse balina empisa ezitali nnungi ze beeyingizaamu, olina abaana abakulu abalina emize nabo emibi gye beeyingizaamu, baleseewo amaka gaabwe, benze, abawala bavudde mu maka gaabwe gye baafumbirwa. Abaana abo batunuulire obasaasire. Naye nga Yesu Kristo bw'akola, leka tubasabire, leka tubakoowoole bulijjo, leka tuteekewo embeera ebakkirizisa okujja eri Mukama Katonda. So nga ate naffe nga tulina abaana tulowooza nti oboolyawo batambula bulungi, abaana abo mu ngeri y'emu tulina okunyiikira okubasabira babeere abasaasizi, babeere abo abateekawo embeera okulaba nga bawanirira abo baana bannaabwe, bavubuka bannaabwe, oba abantu abakulu naye nga nabo baana baffe, babeere abo abalina omutima ogwa Kristo. Ti Kristo bwe yatunuulira ebibiina n'abisaasira, kubanga yabiraba nga biringa endiga ezitalina musumba. Leero abantu bangi mu nsi nga beetaaga okusaasira, naye beetaaga nze naawe, beetaaga abaana baffe betukulizza mu mpisa ya Kristo okubeera nga bafuluma nga basaasira abantu abo, babuulira amawulire amalungi ag'okudda kwa Yesu Kristo, nga babakwatirwa ekisa. Waliwo abantu abakola bye bakola naye nga tebasiimibwangako. Abaana baffe katubasabire babeere n'omutima ogwo ogusiima abalala be batambula nabo, oba be bawangaala nabo. Waliwo abali mu mbeera ez'obwetaavu, abaana baffe leka tubasabire babeere n'omutima ogusaasira abatalina, babayambe, babanga balina engeri yonna gye bayinza okuyamba. Olwo nno banaaba bakoledde wamu ne Yesu Kristo. Yesu Kristo yatunuulira abantu n'abalaba nga balumwa enjala n'abasaasira n'abawa ekyokulya. Yesu Kristo yatunuulira abantu nga balwadde, nga balema n'abasaasira, abalema ne batambula, abaali bamaze ebbanga nga basibiddwa mu njegere za Sitaani, ez'amaanyi ga Sitaani. Yesu Kristo yabatunuulira n'abasaasira. Katusabire abaana baffe, Mukama abamezeemu ensigo ennungi ey'okusaasira. Mukama akiyinza, mwesigwa era akisobola. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga tukkiriza nti neera oyogedde gye tuli. Mukama tusabire abaana baffe babeere abaana abasaasira. Ensinga ejjudde ebikolwa ebibi eby'obutasaasira, ebikolwa ebibi eby'ettima. Mukama tusaba abaana baffe okkakkanye ku mmeeme zaabwe, ozirongoose, ozigonze, babeere abo abasaasira. Mukama ensi erabe nti waliyo Katonda
ajjudde okusaasira, ajjudde ekisa. Mukama oyamba abaana baffe babeere ba change agents mu nsi eno. Tukwebaza kubanga olidde okusaba kwaffe mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe.